abasawo ne banyabo tutandise ekitundu ekyokubiri tuli mu ekkula ly'okumanya tuyina ebintu bye tutunuulira era nga ndina ejjajja ng'aba akunnyonnyola ebintu by'otamanyi by'otawulirangako by'otalowoozanga nako ebitamanyikiddwa abakungu betulaba betwesimisa nti bo balina diguri ku mitwe balina na buli kimu naye nno n'olwekyo gwawuliriza gwayinza okusalawo n'ogamba nti kyenkugamba kituufu oba nedda jjajja mu kitundu ekisooka tubadde ku bitongole mbadde ngezaako okulaga omulembe gwa Ssuuna enkyukakyuka mu byeddiini we zajjira naye nga zatandikira ku Ssuuna wokubiri ewamala netudda ku mutabani we yamusikira Muteesa ow'Olubereberye ne zijja nga olwo zitandika okulanda paka okutuuka wano wetuli naye wano nawe tutandikira yentandikwa ebadde entandikwa naye bawalabu awo bawalabu be baliwo awo bawalabu be baliwo kakati Kabaka Muteesa yasikira obwakabaka mu mwaka 1954 n'atuuzibwa ku Namulondo kakati kwa 54 bwe gituuka omwaka ogw'enkaaga 1862 John Speke omuvumbuzi najja ng'anoonya ensibuko y'omugga Kiira. John Speke ayingiddewo mu 1862 Omungereza n'ayingirawo. Kyogamba lindako jjajja John Speke yasooka okuyingira wane waffe mu bazungu yasooka okujja ne waffe naye nga Abawarabu be baasooka okujja eri yonna gye mbadde nkunyumiza Abawarabu be bajja kati ne John Speke bw'ajja mu 1862 najja n'akyalira Muteesa bw'amukyalira n'amubuuza nti kiki ekikuleese n'agamba nti nzize nnoonya omugga ogwo ogukulukuta guti ne gukkirya ne gugenda ne gugguka e Misiri. Kabaka Muteesa yali akimanyi n'agamba onoonya kiri ekiyiira kwe kwava omugga ogwo gutuuma Kiira. Lindako abuuza Kabaka abuuza John Speke nti onoonya kiri ekiyiira mwe muva erinnya Kiira kubanga amazzi bwe gaba gava mu nnyanja Nalubaale nga gakkirira mu Nile awo waliwo okuyira kw'amaanyi nnyo. Okuyira kw'eggamba ly'eddoboozi erikolebwa amazzi ago nga gayita ku mayinja ne balituuma Kiira. Era bw'obanga obadde ku luguudo oluva e Buikwe olugende ku kiyiriro ekyo oba okyabuzaayo mayiro 2 namba okutuuka ku mugga ogwo okuyira n'otandika okuwulira nga kuwuuma okw'amazzi ago ng'okyali mu mayiro 2 n'owulira ekiyira n'ogenda nakaakati bwe kiri. Era bw'oba nga tutuukangawo ng'ate oli muyigiri okola nsobi y'amaanyi omuntu okyekyakisa n'otuukawo ate abasinga bwe balaba wano awali olutindo balowooza nti awo wewali yekiyira nedda eri gyava wewali okuyira awo olutindo butindo eyo dambu bateeka Buteesi lutindo nakugjawo ku Saamu Dynamo ezikola amasanyalaze naye ng'ensibuko yennyini eri mu maaso eri okuva awo mu mayiro nga namba mu maaso eri okuyira okwo eri omuntu yenna ng'okyali mulamu awantu awo wagala okutuuka neweerabirako naaguko afe wano abaddugavu ebyokulambula tubigenda kitono embeera ogimanyi yansawo awo tewaliwo nsawo yaawo agala onatambuzawo bigere ate oba osobola okutambula n'ogenda Embaale n'ogenda e Busia n'ogenda wa naye awo kawuka naye kati batwalirawo ndowooza mitwalo ng'ebiri egyawa egya Uganda. Nze mbadde nkusaba akyali omulamu ogende otuukewo ku nsibuko y'omugga ogwo olabe ensibuko bwebeera kwegamba omuntu naye yeerambuza ove mu biwandiikibwa oba obinyumizibwa weerabireko n'agago. Esikidde ayinza okunywa amatabangufu
nga yesukidde yesukidde taganywa nawo olugero olwo bajjajjaffe balugera bantu oyinza otuuka nga gatabanguse naye nga gwe yakedde ozanya ne olunaku nga lunakyuka oli yagamba nti otuyanira era ne bwe gaba gatabanguse tobulako gateese g'osobola kunywako tugende mu maaso n'emboozi kakati John Speak bwe yajja na Kabaka Muteesa n'amuyamba n'amuwa abasajja be abaali bamanyi obulungi ennyanja ekyomukisa omulungi nti mu bwakabaka bwa Buganda yalina ebitongole bye yali yagabanya kakati ekyali kifuga amazzi kyali kitongole kya Gabunga ow'ekika ky'Emmamba kati abo be baalina obuvunaanyizibwa okulawuna ennyanja eyo yonna n'ebifo by'amazzi byonna era kyova ojja okulaba nga weesanga nti amasiga gonna ag'Emmamba agasinga gonna gali ku lubalama lwa nnyanja Victoria. Naye mukwano gwange mu Emmamba mwami Kizito Mustapha Kanojje Nnume Weegomba nkukubidde ku ngabo y'Abaganda mwami yo yagala nnyo ekika kye ky'Emmamba. Ab'Emmamba be bali ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale okuviira ddala ekanyika eyo nayona n'ogenda nga weetooloola paka wansi eyo nayona Kabugoga. Kati ekitongole kyojja ekiro ekyo kikola ku ebyo byako gye kyalinga kwegamba lyejje lya Buganda eryasookera ddala eryokumazzi gye waliise Navy Force yakulibwanga Gabunga kati yamukwasa Gabunga n'abawa abalunnyanja be ne bamutwala ne bagenda ne bamutuusa bulungi kwegamba ejje ly'okumazzi erisookerwako bano buno bitulina kaakano baakoppa biri bajja n'ebyabwe naye naffe baasanga tulina ebyabwe sijaga nti baakoppa aŋŋamba bwane waffe Uganda tulina wano ssebo pulezidenti yagala tulina ejje ly'okumazzi bwe baazimbira ku byaffe ebyaliwo bo bazimbira ku ekyo ekiriwo naye ng'ennyanja Nalubaale eyo yalingako abaagikuumanga ab'Emmamba nga bakulirwa Gabunga okiwulya nesebo kati okubasangayo nga bakuuma mpozi ng'ali mu kunywa magundi oyinza omusanga ku luseke lw'ebyokunywa omuvumbu katugende mu maaso omuvumbuzi Speak bwe yajja wano amanyi abazungu abo Katonda yabatonda oyinza okumulaba nga oba ali awo bamusomesa oba akola bwa kalaani oba akola ki buli kyalaba akiwandiika butafaanana ffe buli kyalaba akiwandiika abeera n'akatabo dayare mwawandiika naye wano ffe bitumenya bugayaavu bwaffe bunafu nja kubuyita bunafu naye yo omuzungu buli kyalaba awandiika kyova olaba nti ebiseera ebisinga singa ogenda mu Bayibu ebyafaayo ebisinga obungi ate bazungu be baabituwandiika ojja kusanga ebitabo bingi nnyo ojja kusanga omuddugavu nga awandiisa ekitabo naye ng'ate abijje ku byalizi bazungu nga waaliwo omusajja gwe bayitanga Roske yawandiika ebyafaayo bingi nnyo wano yali Reverend ate era bawandiisa abalala bye beeyambisa ne bawandiika mu bawandiika waliwo ssebo n'omuzungu yatusoomooza wano baamuyitanga Ferdinand yawandiika ekitabo kye bayita Luganda Proverbs tolabaawo ekyalimu engero zonna ez'Abaganda mu Luganda omuntu n'ava e Bulaayira n'ajja ate n'akuwandiikira ekitabo ekikwata ku ggwe kutwagala nnyo oba kutuyamba gundi kyeyo bunafeera nedda eyo context ebeera mu bwongo bwa muntu ffe twejjamu ffekka endowooza gye tubeeramu ffe bw'osoma olowooza kufuna ssente bw'omala okusoma bwoti n'ofuna omulimu amagezi gonna gaggwera ku ssente zofuna kuba olina okuweeza lenti tolabaawo toyagala kweyongerayo naye bwe bali abasajja banoonyereza nnyo banoonyereza nnyo Katonda bwe yabawa akamulungwa mu bwongo abo aka curiosity mu Lungereza okwagala okumanya ekisingawo naye ate teyatukatuwa otunula butunuzi kyotunuulidde bwotya
n'okitunuulira n'okirekawo. Bwakubuuza enkya nga tokyali. N'okitunuulira n'okirekawo. Naye yagezaako nnyo okunoonyereza. Ekyo kyo lukyali lugendo lw'amaanyi waffe. Sipiiki bwaddayo e Bulaaya n'ayanja ebibye bye yakola nabyo kiki. Kaakati ekyomukisa obubi sipiiki bwe yagenda e Bulaaya okwanja ebintu byavumbudde. Kubanga ensibuko y'omugga Kiyira yali nzibu nnyo. Waliwo banne abaamusooka okujja nga bajja bavumbula ensibuko y'omugga Kiyira eyo. Naye ekibi omugga Kiyira ogwo gwabyewuunyo kubanga gwekonda ku nnyanja bbiri nga tegunnaba kutuuka we gusibuka. Gutya eri bwe gujja bwe guti gukonda ku nnyanja gye bayita Muttanzige Lake Albert eri Bunyoro Lake Albert. Kakati bwe guyitira ku Lake Albert amazzi gagattagana ate ne gujja ne gukonda ne ku Lake Kyoga. Ne gulokka gujja ozuula ensibuko yagwo eno gyeri ejjinja. Kakati bali abaavumbulanga awo nno nkugambye bwe nti okwekoona ku Lake Albert Muttanzige n'okwekoona ku Lake Kyoga naye nga gwo guva eno ne gukkirira. Naye kakati nzize nkubuulira nga bali abazungu abavumbuzi bwe bajja baavanga yali Bugindi Cairo nga bajja bajja Misiri bajja baseeyeeyeza ku mazzi bambuka eno. Kati baatukanga ku Muttanzige nga babula kuba balaba amazzi geegatta wamu. Awo geegattira gabagamu naye nga gali ag'omugga Kiyira go gaba geeyawudde naye nga gakwatagana. Kwegamba okuyimanya oteeka okuba nga oludde nonguyinza. Kati bwe bajjanga bwe baatuukanga awo nga baga nti River Nile esibuka ku Lake Albert n'eryoka egenda bwe baabuliranga abawandiisi bonna. Era wano gundi sipiiki ekimuyamba kubanga bwe yali ajja wano ye yayita ku Atlantic Ocean n'agguka e Bagamoyo mu Tanzania. Bwe yatuuka e Bagamoyo gye yava n'ajja n'agguka e Mwanza. Bagguka e Mwanza n'alaba ekyererezi ky'amazzi ekya Lake Victoria. Kwe kubuuza abeere ne bamugamba nti genda awo wali kabaka mukambwe nnyo wakabi nnyo. Funa abantu bakutwale ogende omulabe ojja kuba ng'otuuse ku nsibuko. Kati ye yayitira eno kyovola nti yasobola okuvumbula. Naye bali abaayitiranga eri e Cairo bambi bwe baatuukanga ku Lake Albert ng'olwo babula nga bawandiika nti omugga ogwo guva mu nnyanja Lake Albert. Kati bwatuuka byonna gw'obijja waliwo ebintu ebyo saaliwo naye nkubuulidde nti mu maka mwe nakulira mwalingamu abantu abakungu abajjanga okukyala awaka olw'okuba nti jjajjaffe yali mwami. Kati n'abakungu ba Kabaka bajjanga ne bakyala awaka awo. Kakati ate nga nzeedi nabo mu ddiiro nyumya nabo. Kati mu bakungu abo mwe nafuniranga ki okumanya kwange okuwenda kujja. Awo nfunye bulungi. Kategedde bulungi. Kakati bambi ekibi Kabaka Sipiiki bw'atuuka eri mu biseera ebyo mu nsi yonna wali watondeddwawo ebibiina ebinoonyereza ku nkula y'ensi geography nga baagala okukola maapu y'ensi eggwe. Maapu y'ensi eyo nti singa yali ewedde okussaako ensi n'ebintu eby'omugaso ebiri mu nsi ezo abayivu mu matendekero aga waggulu aga yunivasite ge basobola okusoma. Ate okusoma okwo nga kuli kumpi mu buli nsi mu Australia mu India America wa Germany buli awamu abayivu abo nga balina obwetaavu mu kusoma ebintu ebyo ebikwata ku physical features z'ensi enkula y'ensi gye yakula. Kakati balina obwetaavu oba okumanya omugga ogwo ogusibuka Kiyira ogusibuka. Kati mu ngeri eyo Stanley Sipiiki bw'atuuse eyo ebintu bw'atuuse eri ng'ate yalina ebintu byanjawulo okuva ku banne bali lipoota gye baasooka okukola omugga ogwo eguva. Kati waaliwo akatubagiro kubanga waliwo ekibiina jjajja sookodde ku ddiini ebyafaayo ebyo ebyafaayo by'eddiini ati gye ŋŋenda era y'eddiini
ye ddiini kubanga bwe sikubuulira ddiini ngeri gye zajjawo tosobola kumanya ate Kurani yawedde eyo yonna era nkyali ku ddiini naye gwe awuliriza oyinza okulowooza awo nti ate nze nzija mu gyankula yansi naye tuli ku ddiini era tuli ku ddiini naye olina okusooka kubanga omusajja oyo sipiiki yeyavaako amadiini okuli ate anti bw'atuuka eri ne bamusaba ajjeyo obukakafu waliwo ekibiina kya World Geographical Society si twakisomako kyabanga si World so kiddemu WGS World Geographical Society ate nga waliwo ne American Geographical Society ate Katonda bw'oba yakuwa talanta ebeerawo yakusuula talanta tebeera yakusuula talanta bw'agikuwa ebeera yakutereka mu bwongo muno n'ogitereka nebaza Katonda olw'okuba nti talanta yange akyagimpadde kaakati mu kwanja ensonga ezo bali banna abalala baaga nti omusajja oyo ayimba sipiiki abantu nga Basasameo Beka baali bakoze ku voyage eyo ey'okunoonya ensibuko y'omukaziira nga baga nti daaguva kuleka Albert nga yalemeddeko ng'aga nti bannange nze natuuse eri era bwe nadde nkomawo navudde eri ku nsibuko y'omugakiira nezija nga nseeyeeya nezo ennyanja neziyitako nezokkambiito baga nti tulage obukakafu obukakafu bwaki yayinanga okuwandiika kazza okuwandiika ewaabwe ennono baali balina ne university kakati munnange kyava bamugaa tukuwadde olw'enkya oleete obukakafu obwo ddala ddala obukakasa nti omuggo ogwo guva eri mu nnyanja eri gy'otugambye bwatyo n'addayo eka ekiro ekyo n'anoonya ebiwandiiko anoonya n'ebiwandiiko bisajja atunga akyabiraba byeyawandiiseeko ati omugugu yalina fayiro nnyingi nnyo mu nnyumba ye nga bwe yali muvumbuzi nga fayiro n'ebiwandiiko bingi nnyo n'anoonya omusajja ebiwandiiko ne bibula n'anoonya ebiwandiiko ne bibula atuuka mu ssaawa 10 ng'akooye ebiwandiiko bimubuze naye ng'empisa y'omuzungu yawulira nti aswadde olw'okuba ebiwandiiko bimubuze kyeyakola ng'addira mundu ng'agisiba mu luwuzi ng'atuula wali ku kitanda kye ng'asika trigger nga yeekuba essaki n'agamba kufokusinga okuswala yenfa ya sipiiki bwatyo sipiiki bwe yafa lindako bino ebintu jjajja abantu babimanyi nti yenfa ya sipiiki kazi wano twamuyitanga naye ne bwogenda mu matendekero aga waggulu teri ajja kuwa nfa ya sipiiki mpozi bw'oba oyagala okugifunako ng'olinayo ng'olina essimu yo zino ezaseesa genda onoonyeko mu Google omubuuze Mr. Google yayinza okubuulira akantu ako kubanga beeri ewaabwe babirina naye fe wano mu nsomesa ewaffe eno ey'ekyafrikaano mu secondary school ne university tebabisomesa ebyo era tojja kusanga mwana muyizi abimanyi jjajja kwegamba nti bwino tayinza mufuna mu bantu abasomye naye bw'abuuza ku Google oba abeeri ebwera abazungu abo bo bamanyi ebintu nkugambye ye Google ajja kuwa data Google ajja kuwa data ku nfa yaani naate ya sipiiki saba emirembe gy'obeddeo tegibadde gya Google nzisabijja ku Google batunyonyodde nzisabijja ku Google afudde kaakati bwafa enkeera bamuziisa kwali kusaalirwa ne bamuziika naye bamuziika n'afunawo abamwagala baga nti naye omusajja ono ebintu byayogedde ng'ekintu bwe kyali kyansi yonna World Geographical Society agamba omusajja ono ku ngeri gy'atunnyonnyodde ayinza okuba nga mutuufu twongere okunoonyereza kati mu ngeri eyo baalina okunoonya ku muntu
omanyi biseera ebyo Africa yali etiisa ng'erina emigga egikuluguta egitwala n'abalamu ekyali dark country ng'erimu ebisolo ebitayogerekeka ate itikambulwamu bisolo mpologoma biki ne kaakati buli omu ng'ati Africa kati waaliwo omusajja Sitaanule nga yali mu America ng'akola ng'alina olupapula lwa mawulire lwakolamu baaluyitanga New York Times mu America mwaka kyo nga musajja journalist mwaka kyo 1800 baita emyaka 1800 kuba waita emyaka 12 7 Aba-America beekolamu omulimu olw'okuba nti yali akolera mu America ng'ate yamanyi ku mbeera y'eno mu Africa yali amanyimu kyabamugamba basonda ssente ne bamuvujjirira ajja ayongere okunoonya ku nsonga eyo kati kye baakola era naye baamuyisa mu kkubo ng'oli omusajja bwe yagaba bwe yayita ebbagamaayo mu Tanzania gye yayitira mu Atlantic Ocean kati omusajja gye yayitira bw'atyo n'ajja n'emwanza ng'era omusajja oli bwe yalaga watuuke Mwanza kuleka Victoria ekirungi obwakabaka bwawo awaaliwo obwakabaka bwe baayitanga Ukerewe Kingdom bwali awo obwakabaka nga bw'amaanyi nnyo era omwami kabaka waawe yali afuga Ukerewe Kingdom baamuyitanga Lukonge naatu abamuganda yali Mukerewe nga bamuyita Lukonge mubakerewe tuveeyo kati Lukenge oyo n'asindika ababaka ne bajja n'abagamba kabaka Muteesa nti waliwo omuzungu wuno agala okujja kukyali n'agamba omuganda gwoŋŋambye nti kali mu muleeti kwe kujja n'ajja ne bamutuusa eno n'atuuka mu lubiri ewakabaka bwe yatuukawo kabaka n'amubuuza nkulaba langi ya titifananga abawala oli wa ggwanga lya sipiiki nti ndi wa ggwanga lya sipiiki sipiiki mukwano gwange ali ati nti mune sipiiki yatufwako naye nze nzize kumaliriza emirimu batu kabaka n'amuwa abakungu be ne bamutwala ku mugga era yamalirawo ddala emyezi 6 wano mu Buganda nga mugenyi wa kabaka Muteesa Sitaanule yamalirawo ddala emyezi 6 wano nga mugenyi wa kabaka Muteesa ali mu lubiri era yamuwanga n'abasajja b'abalunnyanja abo ab'emmamba ekyamuleeta kujja kukuba maapu y'ennyanja eyo Victoria Nalubaale nga bwe yali eyitibwa kati yakwata akaato ng'agenda ayita eno ku lubalama lw'ennyanja eyo agenda yeetooloola gyeyita yonna paka kugimalayo era ye yakuba maapu y'ennyanja eyo Nalubaale era ye yagituma n'erinnya nti Lake Victoria olw'okuba kabaka yali afuga Ebungereza baamuyitanga Victoria yali mukyala mulembe ogwo Nalubaale ne lifiira naye tukyalyogera ffe nga bannansi naye nga te mu biwandiiko tebirimu mu biwandiiko Victoria n'alya kakati bw'amala okuba maapu eyo n'agamba nti nga bwenzirayo kaŋŋende nga mpitira ku mugga ogwo era bwe yali addayo kwe yayitira ku mugga ogwo nakkirira n'ayita ku Lake Kyoga nakkirira n'ayita ku gundi ku nnyanja mu Ttanzige n'agguka emisi n'atwala ebiwandiiko n'agamba nti omusajja bye yagiranga byali bituufu mulaba maapu gyendeeta amazzi ago gava mu guyanja nnyanja nnene nnyo nnyanja nnene nnyo kati nno munnange bw'atuusa eri maapu ekyaddirira kati bwe yali agenda ng'akyali kuno kabaka Muteesa yamutomera ebirabo Abawarabu bajja ne bamutonera ebirabo batonera kabaka Muteesa nga bazze wano abasuubuzi
kakati ne speaker yajja naye n'atonera Kabaka ebirabo ne Stanley bwe yajja n'atonera ebirabo kakati olw'obwongo bwa Muteesa obwali obw'ekika ekyawaggulu nkyava abuuza n'agamba nti ebintu bino byontonedde waliwo abasajja bajja n'Abawarabu bantonera ebintu ne speaker n'ajja n'antonera ate naawe ontonedde naye njagala kumanya ani akola ebintu bino. Kabaka yabuuza Kabaka Muteesa yabuuza ani akola ebintu bino. Stanley n'amugamba nti bali Abawarabu babisibula eri waffe ne bajja babibaguzeemu naye ebintu ebyo ffe tubikola Abangereza ffe tukola ebintu ebyo owulira kaakati kyava amugamba nti nti kaakati njagala okwate ekkalaamu owandiikire Kabaka wammwe oyo ansindikira abasomesa bajje basomesa abantu bange okukola ebintu ebyo nga yali ku magezi ag'ebintu ebyo okubikola ayagala abantu be bayiga okukola ebintu ebyo ddiini webyeddiini n'okusoma ebitandikira. Kabaka awandiise Muteesa oluberebe agambye Stanley ye yatamanyi kuwandiika. Stanley yawandiika ebbalawa agiweereze Kabaka w'e Bungereza amusindikira abasomesa bajje basomese abantu be basobole okukola ebintu ebyo. Ne Stanley teyali mubi ng'awandiika bbaluwa ng'agiweereza Bagamaayo nga bagitikka ku mmeeri ng'egenda e Bungereza. Bwe yatuuka e Bungereza ng'efulumira mu lupapula lw'amawulire New York Times si New York Sunday Times lw'e Bungereza nga lusomwa olwo kyali kimaze okusindikibwa mu nsi yonna nti Buganda yeetaaga abasomesa. Kaakati olw'okuba nti waliwo ekibiina ky'abakristaayo kibayitanga Church Missionary Society ate nga kyo ne mu kuvumbula ebitundu by'ensi ebisinga kyenyigira mulimu ogw'okuvumbula kikyali ekisaale ne balinya ne bajja ekyali ekisaale okulonda Alexander Mackay ne munne Smith bajje batandika okukwasa omulimu ne bayingira wano anti olwo eddiini zijja eddiini etandika abatuwuliriza tuli ku nsibuko y'okumanya eddiini nga bwe zaatandika nejjukira pulogulaamu yaffe lyekula ly'okumanya wano tugenda manyirawo ebintu biyitirivu era ddala mu butuufu omuntu yenna agubira twagala omanye ffe nno twatudde eddagwe naawe eruuyi eyo tuula naye tugenda tandika ekitundu kyaffe ekyokusatu naye nga teweerabira tukugamba nti abaagala ovujjirira vidiyozi zaffe vidiyo ezo zetufuna emisomo gino okugifuna okugibeezaawo okutuuna abayinza okugamba nti abagenyi mwenna ngenda baguliranga ebyokunywa ebannange jakyanduuza tuneeyogerako naffe aye maamu buyinza okwogera n'okalira emimiro